amaze okugumya munne omanyi bambi grab tayagala nnyo Kenzo tuyina Lanek so tumaze Levikson tumumaze so mulinde kati munnange abayimbi bafe ab'eggwanga bazze complaininga. Do you remember obudde bwa KCC wabaletera Platinum ne batugamba bamuwadde over 700 million something? Yes. So abayimbi bakaaba nnyo lwaki muleta abayimbi bano ab'ebweru w'eggwanga ne mubakuliriza ddala Kenzo yakawangula awadde atambuza olulimi Oluganda ne bakubadde yakagwa mugundi musuubira tasobola kikuba we tuba tuzimuwadde osubira omusajja ono tasa kutweyagazisa asobola chuka natuka ne Euro natukuba video ziliza tutawulira tugenda nga akoze ne Rihanna betumulangira batakola nabo betulaba ba Nigeria bakola nabo lwansonga siza bwe ziba wa dama no lwamu sente zaffe nakula ne dibanje lulimba otegedde Lanek eno gwolaba olusa ayogera nnyo naye akimanyi olusa ayingirira ensonga ne byayogera bibamu amakulu onako olwaleero avudde ku nsonga z'okuba nti church emu egenda kubanga tetegeka omuyimbi adda okuva Nigeria gospel artist nenga tulina show ya Levikson oyinza n'okusanga abasponsor abaliko tebamala you know nenga mukute sente ne muziwada ngojeka ekyokuba nti church mukanya kugamba bayimbi God bless you okoze bulungi temuba promoting de bana abaana tetunalabako church evayo nga balanga show ya Levikson tetuna anyway jeziri ya pastor Bojingo that doing that amuwagira nnyo by the way you know netwetaaga okulaba mo energy twetaaga okulaba mo obungi togetherness bana batabani bamwe batambuza njiri namwe so bye bigambo ebivudde that's the point because ekituufu ekyaya kyo kirwanidde nnyo gospel ene wakwadde bambi bamala ne bakivuma ne kitawulira bakijako ba president ekibwewa bamanyo omusajja onamanyikulanga bamugoba ekyo kyebagamba nti buli muntu alina ensobiizi wabula alina n'ebirungi ebibye so awo ate waabasingirako Lanek ayogerera nnyo abaana bano ebyaddala churches don't pay okitegera twagala tulabe church ng'evuddeyo buli woolaga balanga show ya muganda waabwe Levikson is coming up Levikson tukana okwata sente n'oziwaada mu kifo ky'okuziwa ntaate gabi ntaate okitegera omwana waffe omupya ayina eddoboozi you can't even compare actually ntaate should have had a concert before you bring her down here. I know. Okay, so that's his concern. Very. Bibadde bigambo bikatu birabe. Hi everyone, this is Adaehi, and by the grace of God I have exciting news. On the 11th of November, I will be live in concert in Kampala, Uganda. Mukama yebazibwe. Amanya ne dobozi President Lanek mwena mumanyi President w'abayimbi ba gospel mu ggwanga lya Uganda. Ekindese wano olunaku lwa leero ekisooka kulaga butali bumatirivu bwange eri abasumba baffe abalungi eri Ugandan Christian media houses eri ba Ugandan gospel music promoters lwaki muleta abayimbi aba Nigeria okujja okuyimba wana Uganda lwaki muleta abayimbi okuva ebunaayira okujja okuyimba wana Uganda nga mulinga bagamba nti ffe wana Uganda tetulina abayimbi tulina abayimbi bangi abava mu makanisa ag'enjawulo abayimba obulungi naye mulinga bagamba nti bali balina amafuta abayimbi ba wano nga mugamba bo balina buugi Nigeria, America, tukoye. Mwagala tugende tuyimbe mabala. Mwagala tugende tuyimbe mu bisaawe, mu bivulu byeyo. Olaba aba Misiri betuyita aba Misiri. Bo tobasobola kutijja mu Burna Boy, Wizkid, batijja ne ba Chameleon, batijja ne ba Bebe Cool, ba Bobby Wine. Diru aliola beba Nigeria. Juzi omuyimbi omu yali ategese ekivvulu wali ku Africana kwolo abasumba b'enjawulo ne bategeka zi overnight mu kifo ky'okukubiriza omubiri gwa Kristo gwonna gugwereyo ku kivvulu kya Pastor Wilson Bugembe. Ewe tusirika ne mulooza nti tetutegera tulina obulumi mu mitima gyaffe. Gwe weebuuza abayimbi bonna abatuwanga omukisa balegedde juzi wano Joseph Ngoma asonda sente za mmotoka. Can you imagine? Omuyimbi ayimba ennyimba ezikoma ku bantu ezisumulula abantu asonda sente talina mmotoka. Tulina muganda waffe Levikson alina ekivvulu okitegeera. Instead of supporting our very own bali bize kuoyo oli katika nkubuulire Pastor Wilson Bugembe muganda waffe Levikson aba abayimbi ababiri be bawaniridde bendera ya gospel music wana Uganda without doubt. Katubayite enkoko njeru oba okitegeera ekivvulu kya Levikson God forbid we kinaabulamu abantu
omubiri gwa Kristo abayimbi aba gospel ne industry yonna tugenda kuswala ekimala kimala abaana bano tubasupporting abaana bano tubayambe zena ndi bulungi tugenda kera kumacho kundaba nga ndiawo nga ngamba chichi but nkubuulira mazima these artists baita mu bizibu bingi we must by all means to support them. Abadelanek omukulembeze omweronde era nga yabagamba era ye president kwaye abalwanirira may sometimes omukulembeze chenyizo okusubmitting on that it is not a problem si kibi okuleeta abayimbi aba Nigeria but the same standards should be maintained at all grounds. In Uganda, the way you treat them should be there because church tufa about Nigeria boba kubyendongo ate munna Uganda tugenda mukatikako kiyimba lwokwato ina nyimba lwokwa munna Uganda amanyago so we learn from these people. You also get contacts from them, so it is not bad. But the punch is kukuliriza bana mwe mutijja ngeje mbatijisa mutijise Levikson aina churches nyingi nyezi ina n'obulango zina ne TVs almost buli mulokole kata ina TV nayo n'okumulanga n'okumuwa but they have refused that adamant at doing that obokitegera but they are attaching to a Nigerian brand so that becomes a concern. Okay tubadde tulina emboozi y'omukyala Fiina Masanyalaze masanyalaze atano mu bantu be basinze ovuma naye ddala ekyo kibakakasa nti abakyala tuli bagomo